Yes, nkwaniriza akate go enough akate kano go enough following afa TV gine kwebaza ne gamba ati wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing ate no nyiga kade wano bane updates ezina value mbana mawulira agabaga tambula okwetola eggwanga lya Uganda ne bagamba ati comment section we lyao ntero baka mu comment section ato sigalenga oji following Bagita Fadi TV uji RIP munange yavutuna confirming anagamba ati sawa inagenda kubawo abalongo oluvanyuma lw'okugenda mu sikaani ono yaddamu n'afuna olubuto wabula yagenda okubanga afuna olubuto nga ne bebi gwe yakazaala tannakula era bannayuganda bangi baali akitinga mu ngeri ya njawulo naye nze simwinako buzibu yamanyi oba addako kuzaala basatu yamanyi newankubadde oli akyali bebi ebiseera ebisinga ntuza kiva ku nfuna ya muntu munnaye tutugambe ki bw'abanga abaana be yabeerabirira kiri gyali yamanyi oba buli mwezi azaala yamanyi kiri gyali naye ng'ensonga zeezo sikaani yalumye dda era lwepi agamba nti alina kubawo abalongo gikana bagamba olusi sikaani azimanyi okuba nga zoogera ebituufu n'olusi okuba nga limba ndooza mujjukira Aniteira yamulaga bituufu oluvannyuma Mafina ava n'agamba nti yakola ki kugamba yapredictinga oba yateebereza anti Aniteira agenda kuba nti azaala abalongo wabula abasinga bakola ki bakiwakanya nga bagamba nti mama fino tufera wamaze kulaba ebifaananyi bya sikaani abasinga bagamba nti mama fino akolesaako kabadimbo kwagala kola ki akufuna abalwadde okwongera okuba nga afuna abalwadde wali ebulenga ajakola kijajjanjabira ng'ageza kubalaga nti bya predictinga bituufu naye abasinga bagamba nti nedda baakagwamu nti yakola ki yalaba bifuwani ebya sikaani kakati lwepi agenda kuba azaala abalongo sikaani bwetyo bwe yalaze gegamu ku mawulire aga trending akadde kano ku mitimbagano egya social media UG Trending News site bagita UG Trending News gamu ku mawulire aga trending ku site ez'enjawulo naye nga stay on YouTube platform oba stay on YouTube site ojja kufuna ebisinga ate ebyakabi Fadi TV Fadi UG News KBTV gikosane KRTV Uganda now situmanyi RIP ali mu kwekubya yaka oba ali serious sikaani yalaze balongo ng'amawulire gatambula ku mitimbagano egya social media ali serious balongo oba just ali mu kwefumba naye nga munange oluusi sikaani zimanyi okulaga ebintu oluusi nga si bikyamu nga bituufu n'oluusi okulaga ebintu nga si bituufu oluusi zibamu ki zibamu opposite eyinza okulaga ebituufu nga tebikyamu neraga ebikyamu ate nga bituufu njuza bwetyo bwekola ebintu byayo ono gundi Aniteira wa SB4 Media abalongo babalabira mu sikaani Mama Fina ndozi naye ebifaananyi yabira ebya sikaani ne bakola ki ne bateesa bakozese chance eyo okuleetera abantu Mama Fina apredictinga olw'ensonga nti musawo wa kinnansi ngeri okuba nga afuna bakasitoma yali ndowooza yali pulaani yaabwe naye nga sigamba nti yakola ki yapredictinga abasinga bagana okubanga bakikkiriza jjukira Aniteira abaana agamba nti abagala abalongo mwena munyemazi ga mukoka mujja bafuna ag'enkuba ng'etonye mukoka n'akulukuta Aniteira ajoga ayiwa ate bwe yagamba nti abalongo yabajja mu mukoka omanyi abakazi bangi abagala abalongo bangi bebafeze muno mu Uganda abasawo abaganda bangi abafere bafeza abannayuganda bafeza abakyala abagala abalongo ebiseera ebisinga oluusi abalongo bava eri Katonda bwe tebakulimba nti eriyo omusawo agenda okuwa abalongo taliiyo era talibeerayo eno ensi muntu omu yokka yagifuga ye Katonda yagikontrolinga n'abasawo abaganda yabakontrolinga kakati gwesuubira agenda bakuwaata mazima ddala simanga kuwa bugagga simanga kuwa mukisa simanga kuwa luzaalo abantu bangi bebafeze nga bagamba jangu tugaba enzaalo era obukadde busatu tukuwa eddagala olinywa mu mwezi gumu oluzaalo luba luzze abalongo bojja bafuna ojja kuzaala abaana nga 6 abaana 4 mukazi kasitawulyewe nga kugamba nga akyamuukirira nga oli alina nga kugamba amegeredde
n'agamba nange kangendeyo ewoyo abalongo be eddagala lyakalikolerawo kumbe bafere abafere bangi mu Uganda ate oba teweegendereza babajja kufera bakalize abasawo abaganda abo bangi abafere mwegendereze naye ebisesingana bagamba tuli kasala bangalanga ku TV ng'agamba nayo nalanga ne ku TV oyo mutuufu ne TV ziranga bulanzi zikasaba ziwa esente ezabo adverts nga ziranga kati gwe gwamanyi bw'ogwa mu mbingo zigwamu gwamanyi bote bibakwatako oba bakufeeze bote TV ziba tezaagala mmanya n'ensonga mwegendereze mwabakyala simanyanga abanoonya abalongo simanyanga tunoonya nzaalo simanyanga tunoonya mukisa simanyanga noonya mukisa bawanga abeere ng'ayagala nze kakuddiiru ki bajja kufera bufesi abasawo abaganda bonna nze ndaba bonna si batuufu newankubadde bagamba mbu eriyo abakola nze ndaba nedda katonda ya controlling ensi eno ebyaddala tukkirize tugaane rape yagamba ati abalongo agenda kuba abakubawo abasinga ddala sokuba nga beebuuza bagamba rape wagenze wa musawo kyoyo teri musawo agaba balongo katonda lusi yabakoze ki yabakutaddeko omukisa gwe mubeera bulungi Fad TV mbaagala nnyo mwenna mweraba